Please. Katonda ulimu emikisa ate balina favor amazima ekintu tokiraba wabula amaanyi ge mutadde mu kintu kisuse gwe towamanya nti bwe kijja okubeera owaayi kale yamwokandi Gwe, ujide kuyani. Nena chobo manya mujose. Chobo gano kole mirimu kweka sabantu. Chobo manya.
Baba mwatagide mukulu simanya kijja white yeyo mwali omwo mwabadde akasukira amajja kuva eri luguudo ku luguudo ajja akasukira abantu n'ebyokulya abadde agabira abokulya tewamanya ayina eno sayidi abantu 8 abakuumi neno waliyo mukuumi kutambisa poliisi kweri gwe kyomanya ekitundu kikutombabiro Mama J. Nabagereka ali mu layini eno naye atuuse budde bwe bumu. Sebo gyewaleko webale kujja kuba kintu owulira otya ssebo saawa eno oli musanyufu okime emaaliyo omukulu oliye kastimani soka gyekogalo bingi abantu Kambavire mulabe. soko vire Kazoke mbavire. banaye Kazoke mbavire. yono tuweka simaira ako tuweka simaira abantu baffe tuwubireko And how are you? How do you feel being here? I feel blessed. You feel blessed. So happy. Tell us about this moment, Mukong. And a moment abasajja bonna bagala okugifiiringa. This is a very special moment in my life. And I'm really so grateful to the Almighty. But finally, here it comes. What I can promise you is forever we shall always be happy. I love my wife. Muko omukyalo osuubiramu abaana bameka? Abaana nsubira baana. Kale sebo Amugambaka sente. Oyo ye mukulu Hamza. Omukala alika bulungi nno. Tambula nero. Lady. Rosa Steppe. Kasukulu apiki kyoze twala bijiko. Gayange eberamu Abatoza kwetikka piraawo. oyinza okuba badde oleseka mupima. muno mubeeramu ebintu byange ntereka mu simu naye nze ekinyumye ebitatukiza okuyingira ku mbaga eyo ate nga fe abamu abaana abakuno ku kyalo sengeera fe abamu abakukenkanyiza embeera okulaba nga etuusaawo